Kooti bweba yakutula wansi jukiririzaamu gwe nga gavumenti n'esalawo nti Eddie Mutwe mulwadde kyekyamazima bamugyeyo agende ajanjabibwe. Bannange yeetaaga obwenkanya bamutte agende ajanjabibwe tali bulungi. Empingu zamuyingira mu mikono, embeera si nnungi, ayogera akankana ne banne mubayambe mumutte agende. Ensi yonna eyogedde, abakulembeze b'eddiini boogedde, buli omu ayogedde. Lwaki mazima ddala mba temuwulira mulanga gw'abantu ne mukkiriza nti Uganda waakiri tugambeko ku ekyo nti ekyalinamu enfuga y'amateeka. Tubasanze mu mbeera mbi era Eddie Mutwe ebigere bye bitandise okuyubuka olwakuba nti bamukuba emigo mingi mu bigere. Naye n'obusungu balina bungi kubanga balina ennaku okubanga babasibidde obwereere nga tebalina musango gwonna. Nsaba yenna gwe kikwatako yenna aveeyo awulire omulanga gwabwe n'agwaffe ffenna bannayuganda ate abantu abo. Naye ng'ekisinga okukwasa ennaku kwe kubeera nti abantu bano bakamala kati bagenda kuweza emyezi 5 mu kkomera naye nga babagamba nti babbe sweta oba jampa. Kugamba kyewuunyisa amateeka ga Uganda engeri gye gakolamu era kituwadde enkikwe y'amaanyi. Njagala gavumenti ngikubiriza omulanga nti yeeteeke mu bigere by'abazadde b'abaana bano, yeeteeke ne mu bigere byabwe ne famire zaabwe. Weewaawo omuntu akkiriziganya na gavumenti naye tekitegeeza nti osobola omusibira omusango ogutaliimu ekintu kyotalinaako obujulizi. Abajulizi babuze kwegamba byannaku. Mobile applications nyingi ez'abantu abaagala okufuna obwenkanya bawulirwe kubanga ssemateeka ebaweereza eddembe eryo. Akawaayiro aka 23 ne clause ey'omukaaga eweereza buli muntu mwenna eddembe okubeera ng'asobola okuwulirwa n'asumululwa n'obukwakulizo kkooti bw'eyinza okuba nga eteeseewo. Kati abantu baffe abali mu makomera wano tuzze obagumya obazaamu amaanyi nti kye tuli okubalwanirira kibayamba bo bonna. Lwakuba bayinza okutuuka mu kkooti ne batalawo bannamateeka baabwe ne batandika okwebuuza kiki ne balowooza nti bannamateeka baabwe babavuddemu. Naye tuzze okubazaamu amaanyi okubategeeza butegeeza nti process eno ejja kutuuka eggwe era bafune eddembe bafune okweyimirirwa nga bwe kyetaagisibwa kubanga abasinga obungi tebalina misango. Kyekyo kindeese wano olwaleero ate abamu ku bo bampise nsobole okwogerako nabo nti Eddie Mutwe kkooti yamuwa olukusa okubeera nga atwalibwa Action Bay e Kampala gy'asobola okufuna obujjanjabi obumala obusobola okumubeezaawo okusinziira ku ebyo bye yayitamu byonna bwe yali ng'ali mu basement. Naye nga tatwalibwangayo. Kakati ekiragiro kya kkooti ekyo tekiteekebwanga mu nkola. Twagala kutegeera lwaki prison teyateeka ekiragiro ekyo mu nkola. Omusajja n'abeera ng'akyali wano ng'akyali mu bulumi nga tafuna bujjanjabi bumala. Naye kikwasa ennaku nti mu Uganda buli institution erabika ng'eyawambibwa. Eddie Mutwe okusinziira ku mbeera gye yalimu nakati gy'akyalimu judiciary oba omulamuzi yasalawo dda agibwe mu kkomera lino atwalibwe eruzira waakiri afune ku bujjanjabi obusingawo naye n'okutuusa kati akyali wano. N'ebana abalala abaliwo ba Kivumbi ba Gaddafi n'abalala abaana abakwatibwa ku kisaawe bonna babuliddwa okuyambibwa kubanga bandibadde bafuna dda bail. Naye kkooti okutuusa n'aba lawyers okwekalakaasa nga kkooti y'e Masaka teweebwa balamuzi kulaba nti abaana bano bafuna obwenkanya. Bannange kya nnaku omuntu okubanga asibiddwa ku bisango ebijweteke naye n'abeera mu kkomera ennaku ezo zonna nga tewali akola ki tebamanyi nabo kuba bwe bambi bwe babuuza tebamanyi nabo kiddako. Ne ba lawyers bali stranded. Tewali date yonna gye babawadde nti olwaleero bazibwe mu kkomera bazibwe mu kkooti basobole okufuna obwenkanya. Banne tukubira omulanga bonna bekikwatako muwe obwenkanya we bulina okuweebwa. Bwe baba balina emisango batwalibwe mu kkooti. Emisango egyo oba bagiwoza oba gibasinga tumanye nti baweereddwa kibonerezo bwekiti. Naye tebalina kye bamanyi tebatwaliddwa mu kkooti. Tuli wano ku Masaka prisons nga tuzze okulaba ku basibe baffe abaasibwa olw'emisango emijweteke. Kati ate ne tusanga nti ba lawyers bali ku strike nga tulina omulamuzi ndoozi omu yekka wano e Masaka. Misango gyaffe gyonna tegikolwako kulaba abaana baffe nti bateebwa oba basalirwa ne tutegeera ekituufu. Kale kya nnaku nnyo wano e Masaka. Tusaba bekikwatako batuyambe batereze ekintu ekyo.
Examination that was ordered by court has never been done to date. And up to now, we don't know the extent. Pray that the accused person is either remanded to Maximum Bay. But the purpose for which we wanted him to address this court, it was our assessment as counsel. But he cannot even appreciate this process. Просто Юлия Стиду. Tutandika